Obutambi bwa fulufiga obw'ekiseego kansubire nti mwenna muli ready okubanga mu bufuna mu charging amasimu gammwe mutuule mubeere nga mubwefunirako kankiddemu. Obutambi obwa fulufiga obw'ekiseego bugenda kubanga bubatuukako mu bunnambiro mu charging amasimu gammwe mufune we mutuula mugenda kubufuna. Obutambi ngali mu kikolwa yeegatta, obutambi ngali mu kusaawa ensiko, obutambi bw'ebitundu by'ebyekyama nga bivunze bivaamu obukyafu ABCD. Mugenda kumbuuza naye Adita ebigambo by'oyogera obijja wamu oba batuufu muba mumbuuza kale bule si mulungi naye njagala obbakakasa n'obbabuuza mmwe temumanyi bigenda mu maaso. Temubaddewo olutalo nga lutandika sinze yalutandise nze olutalo lwange ne fulufiga lwaggwa dda. Yes, lwaggwa dda. Olutalo lwe tuliko lwa mwana muwala Shamimu Mayanja teekako ne fulufiga Mama Flower lwe lutalo olugenda mu maaso. Kati nno bano beerangidde ebisongovu ate ng'olutalo teruleseeyo bantu bamungaani nga Dr. Kuluthumu, nga Bawa Fulufiga n'abaana be, nga Kasuku, nga Taata Sande n'abantu abalala bali involved mu guno omusango ba Akramu. Byonna tugenda kubanga tubisiŋŋaana kweno YouTube channel gwe kyolina okukola gwe subscribinga okwate ku notification bell togyerabira nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era nga gwe omu ku ba committee members kweno channel yaffe kikakatako okubeera nga okomentinga ne tumanya endowooza yo mu ekyo w'omala okusubscribinga kwata ku kade commentinga tubeere nga tumanya endowooza yo ku butambi nga buno olowooza ki ku bigenda mu maaso byetaagisa byetaaga okuwerebwa bano abantu beetaaga okuyitibwa akakiiko akakwasa empisa babakwatemu tulaba nti naffe beefudde bakiwagi gulowooza ki wabula ng'ate era twegatteko tuula kweno video tubeere nga tukuleetera agamu ku maloboozi agali mu kutambula ate era tubeere nga tukomawo. Omuntu okuba nga takwagala akuvuma naye ng'akulaba kale nze soologera ne balaba omanyi omuntu atakwagala ng'ataakulaba nako kwekali akakonzira kwekali katunula ng'enkoko ensesere huwasotya akasajja kannamasola kaasoboka kalina ekkundi eddene kaazimba ekkundi ndowooza kalwala enjoka bagampadde obwere nga kalina ekkundi ddene bweriti mbwena nuduli zange zite bomanyi ebisambi byange ebisava omanyi gwe obusolo bwange obusava buteekeyo gwe buteekeyo ngolola akatalo ningana amasira oyina obusolo bwange gwe ng'obujjabwe yamawe gwogyewo obusolo bwange busava mbukumanga kalya ka mwana buli self contain bubeera packed obusenge bwowo bulinga bwawonga obutembe eyo gye babambulira ndaba gye babakolera embuto zemutamanyiko bakitayo b'abaana wondabeeko mu ssabo nze Samira nze nkwidde emikono gya Nabbi Samuel Kakande nze nkutasiremu masika tata sinaani nkwidde mu church lwambeera yanse no mwaba mitima emibi okujja okutujjamu okututeekamu emize emibi n'okutwetera okwagala okuva kukuyamba n'okutwetera obusungu n'okukyawa nze nkwidde mu Katonda wondabyeko mu ssabo lyonna wondabyeko nina mama wange wano naabaloga asembayo mu nsi wondabyeko mu bibbo bye simanyi maanyi gaalina nsobola nomugala nakasuula eddalu nsobola mugamba nakusuula eddalu naye si kyenkwagaliza njagala obeere ku nsi kubadde bagwadde eddalu emyaka gikuweddeko oli munaku tolina kyogamba abantu osula ku mizigo tolina kyozzaako you are just empty head you are dusty bin stuck you are there for nothing wawasa akasajja kalinga enkoko ensesere kali awo konna tekalina kiddako wakalogaloga n'okaziŋŋamya ne katumbagala obutu wakajjamu akasajja kaali kakola eri ku namaganda nga mugenda bunoonya ebintu by'okutimbatimba ndi muzanyazanya ebyo ebizanyo byemwazanyanga ne munno olengera akalenzi ako nga kakola mu by'amasanyalaze kawayiringa bino ebintu by'okutimbatimba nga kekawayiringa eby'amasanyalaze n'okekwanira gwe kennyini kajja kutegula bintu mukama we yakatuma bintu n'okakwana n'okasiba mu magulu amakadde n'okaloga lwaki olina yirizi mu kiwato bwoba toli musiriku lwaki olina yirizi bwoba toli musiriku lwaki olina yirizi hajja yaŋŋamba ebyo kimu kimwajja emutukula kimwajja omwasuka emutukula lwaki otuya n'enkwaba ng'oli mutono lwaki otuya n'enkwaba ng'oli mutono lwaki otuya n'enkwaba lwaki lwobeera omunasu pepsi oba towunyagamu
lwaki oba onuuna sweet pepper sine mu kisiibo akasiri ku kano no withdraw ntegeeza abawaguzi bange mubeere okay I'm okay bano mbasobola bano tubasobola those are idiots bano basomera ku basale tebansobola ze nasomesebwa Yesu nasomera mutulu wa mama wange balwana okulaba nga bafuna mainstream first of all TV zonna zaagwa zonna nazi oyo nno ye full figure avuddeyo n'akakasa Shamimu n'amugamba my dear tolina kipya ky'osobola kunkola nze ndi general ndi mugagga amwe rich I have kids nina abaana n'amugamba n'omugamba nze nina sente I have money n'amutegeeza n'amugamba nze I have men's nina abasajja ekisooka mpooma n'amugamba ndabe ekisambi mazzi meereere oyo no gwe bayita general full figure gwabadde tamumanyi full figure y'omu ku bakyala ababadde mu nkambi ya industry eno mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga talina kintu kiwooma kimuvaamu Eva abeera mu kuwemula abeera mu kuyomba abeera mu ntalo bintu bya komera yeesimba mu baana abato okubasiba ne yeesimba mu bantu abakulu kweggamba nga ye we yeeyita general tagambibwako full figure tagambibwako gwe jangu omugambeko akukabe jangu omugambeko akuvuma akuwemule jangu omugambeko akulangire ani gwatalangidde full figure buli omu amukaliza ku maziga naye bannange mukama I don't know bana abantu engeri gye bagenda okusasulamu ku ssaawa zaabwe ezisembayo because nze neewala nnyo okunyiza omuntu saagala kuba that reason lwaki omuntu akaaba saagala okuba a reason as why omuntu abonabona saagala kuba a reason as why omuntu aneetamwa n'ashedinga amaziga olw'okubanza I don't want to be that reason so bano abantu simanyi oba bakirowoozaako batya oba bo mu bulamu bwabwe kibagendera kitya okuba nti otuula ku muntu n'omuvuma n'ovuma famire ye n'ovuma abazadde be n'ovuma abaana beteekako bbaawe n'oyogera ku byakola mu kisenge ku mirimu gye n'ebintu ebirala no walking free like that n'oba nga tolina kikuluma n'oba nga teweesiseemu nga gw'olaba ekintu ky'okoze kye kiringa ekyamagezi naye mukama what the hell is going on ki ekigenda mu maaso as in am I the only person left behind oba neefudde atalaba bulabi bane these things are too much this is too much you women ekintu simanyi nange lijja kitandika mbiti that ndi mukyala saagala nnyo kukakanya mukyala munange so full figure akoze amawulire all this week bamuvumye okuvunda ebitundu by'ekyama okuvaayo ekivundu wansi okuba n'ekirwadde ekimulya wansi eyo abasajja bonna beyeebakako tebategeera waliwo ne bibaleese nga bagwa eddalu sort of bamulangidde ebintu bingi nnyo ate naye n'atazikiza mulyo n'agamba sigenda kuzikiza tugenda kuyomba tugenda kwevuma bingi nnyo full figure byajjayo tujjukira nti no full figure tayombye na Shamimu yekka ayombye n'abantu bangi yavumako Dr. Kuruthom yavumako Catherine Kusaasira avumyeko Namatovu avumyeko Bad Black awo ne beetwala bubi nnyo kati wuuno ali ne Shamimu Mayanja beetwala and another thing that I want to talk about I'm warning women bananga bakazi mulekera obeera n'emikwano stop befriending useless friends please mutuyambe emikwano gy'abawala I don't know why they will never succeed I don't know why we don't succeed women when it comes to friendships I don't know oba tulina bad tests of friends I don't know nze Shilanganza I don't make friendships with women I don't befriend women why nze nina entegere yange egamba nti 2 women tebalina kintu ky'amakulu kye basobola kulowoozaako 3 women tebalina kintu ky'amakulu kye basobola kulowoozaako but 1 woman can change the entire world lwaki ofunda obudde obubwo wekka obulowooza obumanya embeera mw'oli obumanya wa gy'ova n'okweyagaliza ebirungi n'ofuba okulaba nti nno ekirungi ky'onoonya okyetuusaako nga tewali muntu n'omu akuwabizza naye abakazi tubeera mu bigambo tubeera mu kuyomba tubeera mu kugeya kufuuwa mmindi kuloga kyekigenda mu maaso it's high time mu abakazi tukyuseemu omulembe gwakyuka musome nnyo ebitabo mudde ku nnono ku byobuwangwa n'ennono omuntu amanya ebyobuwangwa n'ennono
aba alina okutya mu mutima, aba atya okuwemuka, amawemukirano aba agatya. Kyova olaba abakazi bayimirira mu kamera ne boogera each and everything kyonna kye baagala nga tebafuddeyo. Lwaki? Tebayina bya buwangwa na nnono. Omuntu oyogera ku byobuwangwa n'ennono abantu abasinga balowooza byakusamira. No my dear, tebiba byakusamira. Naye twakulanga ne bajjajja baffe nga batutiisa kino tokikola, kino tokikola, kino tokikola, kino tokikola. Toyitanga ku muntu mukulu nga tomubuuziza ebintu ng'ebyo, kutuzzaamu mpisa. Naye abantu bava ku mulembe omutebi. Gwalaba akatambi kaneno vidiyo eno girowoozaako ki? Let me know in the comment box. Eva ebeera open commenting nga emanye endowooza yo ate era mbaagala nnyo.